Nandala Mafabio olunaku olwaleero ayingidde disitulikiti y'e Yumbe ng'ava mu disitulikiti y'e Moyo gye yabadde olunaku olw'eggulo. Kyokka okutuuka mu disitulikiti eno tekibadde kyangu olw'ekire ky'enfuufu obwedde kitikkuka mu bbanga olw'amakubo agajjudde enfuufu n'ebinnya mu disitulikiti eno. Nandala olukuŋŋaana olusoose mu disitulikiti y'e Yumbe alukubye mu ttawuni enkulu eya disitulikiti eno era n'asuubiza abantu b'eno okubatereereza amakubo gano ng'agateekamu koolaasi. That Yumbe should have no tarmac. Ucho sitoringa buku Uganda dirigara Yumbe gara kola sibadu bado. Where it's written that Moyo should suffer without tarmac for 40 years. Kenili kalisu Moyo ga kola sibadu usiteringo gaya for. Yet all of you pay taxes every day, every minute. Nandala yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Koboko nga yatuukidde ku katale kano ak'omubuulo ku kyalo Lima n'asuubiza okuzzaawo ebibiina by'obwegassi mu kitundu kino. You people of West Nile, you are known for growing cotton, you are known for cassava, you are known for sorghum and tobacco. Yeah, you have taken it. Our tobacco now is being taken by people in Kenya. We want to assure you we are going to bring the cooperative union back so that we can have good tobacco, we can have cotton, we can have sorghum, and these are the products we are going to invest in money so that you are able to produce and also sell and make money so that you leave poverty and you go up there. Nandala era wano wasinzidde n'addamu okukkaatiriza nti abantu abakuze mu myaka okutandikira ku myaka 65 okudda waggulu gavumenti ye yakubalabirira okutuusa nga Katonda abayise. People, our fathers and mothers who are 65 years plus will be paid 60,000 shillings per month until they go and see their creator. Mafaabi abuulidde bannayuganda nti omupiira guli mu ngalo zaabwe okufuna obulamu obulungi nga basalawo okulonda omuntu abaagala era abalumirirwa. Kati olunaku olw'enkya Nandala Mafaabi agenda mu disitulikiti ya Madi Okol ne Terego nga nazo zisangibwa mu bbendobendo lino erya West Nile. Gerald Damulira, Agafe Yokspark TV eno mu disitulikiti ey'e Koboko.